olinde. Amabati gebabadde balese okuwawo ekibati babo bagabbye bagatutte gali bagoononye kati batutte gano embeera egenda mu maaso mugiraba ate baagala kubawo kibaati kati amabati abatuuze bagatutte. Ekisookera ddala olunaku olwaleero tuli mu mbeera ey'obunkenke, tuli mu mbeera ey'okutiisatiisibwa, naye ffe tugamba teri muntu yenna agenda kututiisatiisa. Kye tukoze oba kye tuli mu kukola tetugenda kukyusaamu. Tugenda kusula wano, tugenda kuuma wano ennaku zonna. Oyo yeyita omusajja, tugenda kumweŋŋanga, tugenda kulwanagana, tujja kutuuka kyonna oba mirambo. Kale katusigale nga tuli mirambo. Kubanga ssaawa ya leero tosobola kuuma abantu wano myaka 3. Abakyala abanaku abatalina kye balya, abatalina kye banywa, abaana baabwe tebasomye, bali wano bayiiya banoonya 1000. Naye essaawa ya leero n'okubawo ekibaati nti baveewo. Ekireeteddwa okubawo ekibaati bwe bubbi. Ababbi abali Emmengo, waliwo ababbi abali Emmengo abakulirwa Mukulu Kamoga, simanya akulira ebyalandizi biki, ne Mr. Gobi PSST owa finance. Era njagala okulabula Mr. Gobi, tugenda kulumba. Wosula tumanyiwo, Kasaija wosula wano manyiwo, nayogedde naawe ne weebuzaabuza. Olw'okuba oli mu good environment, oli mu kulya bicepere, abaana b'abantu bafa, abaana b'abantu babonaabona, mwe muli bulungi, mutudde waggulu. President Museveni yabawa ebyokulya n'okunywa, abalala tebalya. Kakati ku ssaawa eno tugamba tugenda kufa n'omuntu, tewaliiwo kigenda kukyusibwamu, tetugenda kudda mabega. Kale katufiire wano abeeyita abanene, gavumenti osirise. President Museveni, abantu be watuwa mu Kampala babbi beegasse n'Emmengo babba abantu. Katikkiro Mayiga oyogera ku bwerufu, obwo bwe bwerufu. Ssaabasajja Kabaka, abantu be walonda bwe babanga babbi ku mulundi guno tetugenda kukkaanya nabo, tetugenda kukkaanya mbeera yonna, tugenda kufa n'omuntu. Olunaku olwaleero tuli bamalirivu, tetugenda kukkiriza n'omuntu. Tuffe tufiirire eggwanga ne bannaffe be tukulembera bamanye nti kituufu abakulembeze baffe
kyebaliko kimalirivu tetujja kubalirira mulukwe tujja kubatwekiririra lwa komanda waffe chairman Lwega Richard nga atukulembedde omudumbizi w'eggye lino tujja kulumba tujja kutambula tujja kutuuka buli wamu Mmengo niwe naba kutuuka Mmengo tujja kukola ki tujja kutuuka kuba tuli banyiivu wano saawa zaero buli omu ali wano buli muntu ali wano abonyeebonye nga saawa zino niwe omugamba nti leeta lipooti y'omwana wo gy'abadde asomera nga tagirina kati omuntu omu ajja azanyire wano tugenda kubatemaatema era Mr. Kaseja muzeeyi waffe tukuwa ekitiibwa ensonga eno njagala ogikwate kuba olunaku lwe wasembayo wano wajja wano byonna tubirina n'otukakasa prime minister ozze wano otukakasizza idi eyaliko Dorothy Kisaka maama oba gy'oli tukusaba ojja okola eki naye tuli bamalirivu. Teweebuuza lwaki abantu abambadde Museveni bakutte amajambiya akatale kaabwe President Museveni ke yabawa waliwo abeekobanya abaagala ate okukabba kati kwegamba bakutte dda amajambiya bonna abantu banyiivu ndowooza nga wobalaba bonna amajambiya waliwo abagala okubba ettaka wano mu Kisenyi lwaki ekibba ttaka kyeyunidde nnyo wano aba wakasitale ka Smart City Baza era bakutte amajambiya nga bakulembeddwa mu chairman waabwe chairman Lubega ke katale ke baawa abasuubuzi abaali bakolera ku matale abaali bakolera ku makubo kati waliwo ayagala okugakola ki waliwo ayagala okukabba akatale lwoba olaba bakutte ejambiya nga bukyali kyokka bonna abawagizi ba President Museveni kati bo kyebawakanya omuntu yenna avaayo okusiiga erinnya ebbi erya President Museveni kyobula bonna bakutte amajambiya waliwo yakubye ekibaati ku ttaka lyabwe eryakatale bakedde ku makya okukola nga bakubyeko ekibaati kati manyi kigenda mu maaso naye baagala genda bagyeyo ekibaati bakijjeyo basindike n'obubaka bonna bali redi okweŋŋanga omuntu yenna ajja mu kkubo lyabwe bali redi okweŋŋanga omuntu yenna ajja mu kkubo lyabwe abasuubuzi b'omu katale ka Smart City Baza akatale k'abamufuna mpola ekiri mu katale olwaleero PS Minister of Finance n'abamu ku baminisita n'abamu ku babbi Mmengo balemesezza okusasula omugagga ssente tutandika okukola saa ya leero omugagga baleese ekibaati bagala kukuba katale kaffe kubiramu bintu byaffe akati essaawa eno yakwerwanako nga ffe tugatandika okwerwanako ng'abasuubuzi tugenda kwerwanako kisooka ddala tugenda kuwanagana n'abataddewo ekibaati tugenda kukimenyawo tugenda kufaafagana tunaamala tugenda lumba Minister of Finance PS n'abamu ku bakungu Mmengo Mkulu Ramadhan Bobi nina erinnya lya Lamanza ndi kutuva mu mwezi gwa Lamanza oba tamanyi makulu ga linnya lyo tugenda kukunoonyanga omuntu kubanga President akoze omulimu gwe awandisa amabaluwa buli wamu abanga bagamba basasule ettaka eryo n'abantu ab'olubatu balemesezza kye batabbako tebakikola Mmengo yawandisa ebbaluwa ng'eraga nti erina percentage gyeyagala omugagga agiwe ya $72,000 ya $72,000 so ffe tuyinza kukkiriza mbeera eyo amajambiya gakwerwanako ffe tulina muule ejambiya kwerwanako nga omanyi bino byakwerwanako byaffe bya buwangwa byaffe ba civilian mapitambo wa Umaru Mugaru nze nkula ebyokwerinda mu katale mazeewo ebbanga ddene nga tufiiriddwa ebintu bingi obulamu bwaffe bingi nnyo ebintu byetufiiriddwa kati tetujja kukkiriza muntu kinoomu oba akantu akabondo ak'abantu abatono ennyo bajje wano batumanyire ebbanga lye tumaze wano nga tukubira abantu bannaffe basuubuzi bannaffe omulanga basobole okujja mu kifo kino kye baatuwa President Museveni w'eggwanga abantu ababiri oba abasatu bajje wano bazanyire wano ate nga bwetuwano tunabate ne baddayo ku makubo ate nga kye mugenda okubakola kwe kubakwata okubazaayowa eruzira ffe tugamba bwe tuti
tusimbula tuva wano nga mukama wange bwayogedde tuka wansi kujjawo kibaati bwe tusanga nga kuba amaanyi tugenda kumutema kuba tuli banyiivu tuli banyiivu tujja kukutema toli Kenya tosobola kutuukayo n'abalamazi batambula n'ava gyava nga gyano okulamaga tujja kutuukako amanya Ssaalongoka woowo generali okisookera ddala Pulezidenti Museveni wasakanya ababbi abali e Mengo yita ababbi abo n'ababbi bali mu gavumenti obatuuze bave ku muntu owa wansi bave ku muntu omunaku saawa wano tulumba manga okulumbagana abo abantu abakubyewo ebiki ebibaati ekyo